Kadama TV. Kadama agamba nti oluusi ssente ezibula ne tugamba nti no tunaweereza emitwalo 66 ne bandaga nti Uganda balina okufuna mitwalo 60 naye yagenza ozijjayo ne bamuwa emitwalo 55. Waliwo Kadama wano agamba nti ssente ezo oluusi zibeera zibbibwa abakola ku kawunta n'abuzaabuza n'abeera ng'alina engeri gy'akyangamu, oba oyinza ozisukuma ng'omuntu yennyini gw'ozisukumidde naye si mwesigwa. N'agamba nti n'aggyeyo ezo oluusi waliwo n'abantu abasobola okupanga ebipapula byabwe ku NASA n'akusukumira ekipapula n'akulaga nti zezo ezaavuddeyo. So y'embeera Kadama gy'ayagala otunnyonnyola, y'agamba nti oluusi temulowooza nti ekintu bwe bakibagamba e Uganda era bwe kibeera. Alonya buli Kadama TV. Bannange gyebaleko Mr. Kadama TV mugamba mutya? Gyebaleko naffe gyetuli. Bannange nkugoberera nnyo lwakuba simbadde ndowooza nsiri active kirayanti naye nga mbadde ngoberera nnyo era buli kozuulayo nkawuliriza buli. Naye leero ekinkutteko nnyo ekya bbanka okusala abaana. Kati nze abaana kyembagamba ebbanka ezo kati oyo wa STC kyemmugamba kiri bwe kiti eyakozesa STC ne bamutema ate. STC ekituufu etema lumu ssente z'olaba nti zagenda ofuna z'aba alina okuggyayo. Either kiri ku bbanka ng'oyo yennyini akola ku kawunta ye yazitwala kisoboka, oba si ekyo bw'aba omuntu eyagenda oziggyayo tamwesiga nga yazitwala. Kuba nze nange kyantuukako nasindika $2,60,000 eno ne bantema okutuuka eri omuvubuka eyaziggyayo n'aŋŋamba nti ate bazzeemu okutema bwe zisindika tebaazitaddeko ne mugamba baziggyeko. Kati olwaddako era ne nsindika ssente ze zimu ku olwo nagamba muzeeyi wange y'aba agenda oziggyayo. Ne nkyusa omuntu okuziggyayo ngezesa ndabe. Kati we yagenda ye muzeeyi nga ze nasindika z'alina okufuna era ze baamuwa. Kati ne sitegeera mulenzi ye yandya oba bbanka saakifaako nnyo. Kati mpozi n'ekirala kati ku luno lwe nasindika era nasindikira muzeeyi era STC gye nkozesa kasita okuva lwe twagenda mu kalantiini mukama wange akozesa STC. Naye era ssente ezaalagibwa nti z'alina okufuna era ze yafuna. Kati either owa bbanka oyo kaashiya be baba bazibbye ye nga ye omuntu, oba si ekyo ng'omuntu aziggyeyo tomwesiga. Kiwulira? Kati mpozi ekirala omaani simanyi oba akozesa bbanka. Akakodyo akalala ke nalaba kye tulina okuyiga kino, tugobererenga nnyo exchange rate bannange. Tetumala gagamba nti nfunye ssente kansindike. Okiwulira? Exchange rate eno naye tuyingira bw'eba era eri wansi. Kati nga tugamba yinga batema nnyo, okitegeera nga batema nnyo. Exchange rate eno etuyingira kati tulina okukigobereranga baganda bange. Olina okumala okucekinga exchange rate, is it favorable or not? Bw'ebanga eri favorable ng'osindika. Ab'ewaka bwe baba tebali mu bwetaavu nnyo ssente zikuumi oba otambula nazo mu mpale tambula nazo. Okiwulira? Kati nze ogwasooka twakozesa bbanka. Kino kankibabuuse. Twakozesa bbanka era abakyakozesa bbanka bali mu buzibu. Ogwasooka nga naakagya emyezi egyasooka 3 mukama wange ng'atutwala ku bbanka enjaazi, sa branch enjaazi. Nze ndi eno Saudi. Kati nga tugenda ku enjaazi bbanka nga tuteekayo ssente nga kusindika. Bannaaye aba bbanka bano nabo kye nabazuulamu.
Ababbanka bano nabo kye nabazuulamu exchange rate eba ndala nabo bagaba ndala bassa exchange rate. Ku olwo exchange rate omanyi nti bagiteeka ku 910. Ekyo abamu bwe muba temukigoberera muwoza babasala nnyo mukigoberere. Exchange rate olina ogicekinga. Ogenda ku Google bannaaye, genda ku Google ocekingenga exchange rate. Gwe lunaku lw'oyagala osindika beera nze buli lunaku ngicekingako gw'olaba. Nze buli lunaku ncekinga era wendirabira nti eri favorable nga nsukuma. Okitegeera nze akakodyo ke nakozesa sisayininga mwezi bwe mba sigenda sindika. Kuba bw'osayininga omwezi omukama waazi kwewolako ate ezo zakwewozeeko buba buzibu ozikuwa. Buba buzibu okuzikuwa. Kati w'osayininga n'azikuwa bw'ozeeterekere nga bazikwewolako. Kati ezo zikuddiza buba buzibu. Kati nze amagezi ge nasala nze nga nze nagamba sigenda kuddamu kukkiriza bwe mba mmanyi sigenda sindika mwezi guno oba ogujja oba oguliwa sigenda sayininga. Tozimba zibeere nazo. Okitegeera kati abeera nazo wentuukira okwagala nti ngenda sindika ng'azijjayo ku bbanka kuba tagenda mu bbanka akozesa ssimu ng'atuula ng'azijjayo nga mugamba ye kati nsindika ssente bweziti ng'aleeta nga ndyoka nsayininga emyezi gyampadde. Kubanga wozimuggyako n'osayininga ng'azikwewolako ezo zakwewozeeko ozikuddiza asobola okugaana. Era waliwo ne munnange gwe nawulirako gwe waleeta. So bannange basisita tubeere beegendereza. Akufumbira oyo omutwe mufumbire ey'ebigere. Bw'olaba nga mukama wo muzibu ku ssente tosayininga mugambe nedda sigenda sindika. Gwe w'otuuka osindika mugambe naye essaawa yonna ngenda sindika nze oba nga akakodyo ke namugamba exchange rate eri wansi weerinnyira wenja okugambira nti kati nsindika. Okitegeera kubanga yakuwanga lumu bbiri nga jjanga akuggyako mpolaayo oyinawo bweziti ompeeyo kasita yazimpa nagamba siddamu kumuggyako ssente era wendi yazimpa nenzisindika. Omwezi olwatuuka nga nkuwe ssente ogenda sindika mugamba nedda leero sigenda sindika nja sindika omwezi ogujja ng'abeera nazo. Okutuuka osayininga okusindika akuwa ng'osayininga emyezi gyakuwadde ng'osindika. Awo mugenda kubeera mu bulungi. Kati ekirala ekya bbanka kye mbadde mbagambako baganda bange bbanka ezo nazo zitema. Yes ne Western Union bw'oba ogigenderedde exchange rate eri ku Google si gye bagabirako era bo bakunnyonnyola ne bakugamba ffe nga Western Union wano we tukolerako ku ssente exchange rate tugissaako naffe tusobole okufunako. Okitegeera gy'oba olaba STC tetema nnyo ebiri kitundu ng'okusindika oba osindisa obukadde bumeka oba bumeka ebiri kitundu. Kati mpozi n'omusolo then n'obala ne exchange rate nti eri ku ki eya Western Union olina ogikebera n'omanya nti eri wano. Okitegeera n'omanya. Naye kati mbadde nkyabagamba ekya bbanka bwe twagenda mu bbanka nga exchange rate eri ku 910 bansalako olwo emitwalo 38. Emitwalo 38 ku bukadde bubiri nimu emitwalo 6. Okiwulira era abewaka bafuna obukadde bubiri mu emitwalo 22. Bafuna obukadde bubiri mu emitwalo 22 n'obugwamu. Okuva olwo nawulira obusungu ne mpulira ennaku naye nagenda okinoonyereza nga bbanka ze tusindikiramu zeeteekerawo exchange rate nga nayo etutema. Kati basisita nze kye mbagamba tucekinge exchange rate bambi please. W'olaba nga exchange rate eri wansi tosindika naawe osobole okufunako. Okitegeera kuba kati balirira ffe twagira nti 100 emu erimu 100. Kati bw'oba nga osindise ku 9 mu oba 2 oba 100 tolutuusizza olwedde oba olwedde otemeddwa nga tonnasindika then obale emisolo gye bagenda okuggyako ezo percentage. Okitegeera ogenda obibalirira gw'ogamba bakutema nnyo naye nga ne exchange rate tewagikebedde. Tukyegendereza ekyo bamikwano naye nga weebale nnyo weebalire ddala obuweereza bwo obulungi bambi tusiima.
Amannya gange nze Najjunko Winnie.